Kabanda toddamu kumanyira babaka ba parliament aba NRM. Stop undermining the parliament of the Republic of Uganda. Stop undermining NRM MPs. Toddanga mukutumanyira okutuuka ku ekyo gwe ssebo. Nze mubakutya siriimu. Era bw'oba obala abakutya tombala. Kuba siriimu mubakutya. Ate nze bwe mba ku mazima sirina kye ntya. The lawyers know there is a Latin maxim. Veritas nihil timet. The truth fears nothing. Omuntu ali ku mazima talina kyatya. Gwe wennyini oli mulungi nnyo mu buzannyo bwa blackmail kwonaganya amaofiisi byoluddemu okuva nga mukyeyita abavubuka mu youth politics. Mubeera mwoyo katemba atali musasulire ku blackmailing abantu kuzunza lugambo. Sipiika koledde ebintu bingi oyawudde abantu bangi ku mukyalo oyo Nalongo Triple A. Bw'owaayira kino bw'omuteeka mu fiya bw'okola ki bw'omwawula abaana bonna abaali abalungi ba Honorable Brandon abakola nga PR y'omukyalo oyo abantu ne bamanya ebintu ebirungi byakola bonna wabamwawulako. Essaawa eno omukazi yamanyi omunaku omukyala ayamba abantu ebirungi byakola abantu babiwulira beewuunya bwewuunya. Jjojjuuzi namutwalira akakyala akali kalina ebizibu by'obufumbo kakazi katute kamanyi gye kadda mu ddakiika budakiika ng'akawadde obuyambi ddakiika budakiika ng'atadde komenti ku bbaluwa ya Annie Taylor wuuyo mumuwete gundi emmotoka y'essomero lye. Ye mukyala gw'ogamba eno kyaki yeetaaga kino n'abawa ssente. Oyo mukyala yakwata Kereziya wali erubaga n'agiwa biliyoni 2 mu mpeke cash. Ye mukyala yakwata biliyoni namba n'agiteeka mu Kereziya yeeri ewa deputy speaker cash. Ye mukyala atalina unfulfilled pledges abantu kyasuubiza kyabawa. Lwaki mwagala okwemeza ennyo? Okimanyi nti ebbanga lyonna okuva wateekayo ka Twitter wagenda n'oteeka ka Twitter ko gwe wennyini. Mbujje n'omuhoozi mbwakutumye mbwolagire ba MOP ffe mbwotulagire gwe Kabanda mbututwagire speaker ne deputy speaker ku bifo ebyo abaliwo kati. Tewali yabikusaba. Njagala otuweeyo ebbaluwa ey'endorsement gy'oli mu kugamba mbu withdrawals. Tuwe ebbaluwa nga deputy speaker oba speaker bakuwandiikira bagikusaba. Kundisa okunkakasa mu rule 20 mu section 25 mu rules of procedure eza NRM caucus mulimu wakigambira nti Kabanda oyina okwendoosinga speaker oba deputy. Ngamba gwe Kabanda kuba mmanyi oyo siyaasa wuwo oyo kyakaali wuwo ebyo si bya General MK. Blackmail z'okoze ku babaka ba parliament mu linnya lya MK ensi n'ezimanya bakomako omuliro. Otiisatiisa babaka gwe tebajja kulangirira gwe tebajja kukola bwe bati General MK kino ng'obayoolako ssente. Sooka otubuulire omusimbi gwe mwakuŋŋaanyiza wano juuzi mu misinde gye mwayise gye General MK n'atalabikako. Sooka otubuulire ezo ssente mwazitadde luddawo. Tuwe ku vidiyo z'abanaku nga mubawa obuyambi mwagamba za kuyamba banaku. Lwaki si kye wasookeddeko? Mu mpisa ennungi era ennono za accountability otusookera ku kye weetuma. Kuba kino eky'endorsement teri yakikutuma naye kiri gwe wakyetuma. Gwe weeteekawo ne mukuŋŋaanya ssente nti mugenda kuyamba abanaku ne muzitwala mu linnya ly'omusajja erinnya lye lyakoleredde oyo General Mulamba Sandhurst product. N'okwata ne mukuŋŋaanya biliyoni za ssente mbu emijoozi mugenda kuyamba abanaku bo nga tonnatuwa update nga tonnajjangu obumbujja otubuulira simanyi endorsement. Ekisooka simanyi lwaki naye Andrew Mwenda wankoze bubi. Gwe spokesperson wa PRU oyo ate watumye ddi Kabanda okwogerera amabaluwa gammwe. Nze Andrew Mwenda nkumanyi ng'omusajja omwogezi. Ndi follower we by the way nina obutabo wano bulinga 100 oba bumeka zizino Independent magazine nina nezedde teri Independent magazine kumpi efuluma paka jo yabalamu wabira nga tokyabifulumya nze nesigisoma ebyandulu Mwenda naye newuunyiza nnyo ebbaluwa yammwe erimu amatanka g'oluzungu ate bagamba they endorsed ate General M ate chairman guided ate endorsement ne guidance bintu byanjawo. Ate advised ebbaluwa agambe obubaka bwayo bwaffe ba MP. Ate lwaki yagenze mu mawulire? Ensonga eyamuyisizza ab'amawulire ayagala okuteekawo ekibeera ku mukazi
yatandikira ku mmotoka eyo kambabulire mukyala Anita Amongo Nalongo tannagigulako emmotoka bagimuwa ku birthday ye mu November emmotoka eyerudde mu basement y'omukyalo oyo yennyini Kabanda yaliwo nga bagireetera n'agikuba ebifaananyi kumba atereka blackmail era mwegendereza abantu bemuseka nabo mwensi nvundu ensimbi Kabanda yennyini yeyakutte ebifaananyi n'asomera mawuddiro tikati mulumbire mu kya mmotoka emmotoka gyamanyidde ddala nti omukyalo oyo si ye yagigula yagisasulira emisolo ng'erino yingira eggwanga it was a gift naye ng'ate balina ogisasulira emisolo yingira eggwanga ko teyali ya charity or anything, it was just a luxury gift. Sipiika ayina emikwano baddangote bakwano be baani oli omusajja oli omugagga taata wa Mr. Izzo Muyimbi bakwano. Sipiika ayamba abantu n'ayamba abasajja babadde muno nga bababba. Waliwo omusajja baali bamubba abafere ba gold nga bamubba bilioni 5 ng'asula mu Serena akaaba. Anoonya president bamukuba ekikono ba mafia buli wa sipiika ye yamutwalayo ne baba tracking ne babasesemyako bilioni 42. Omusajja yali agenda n'amugulira ba iPhone ndowooza latest n'agimuwanga ekirabo. Simu atya no zikozesa ezimu kuba abatamanyi na kye bataddemu. Ebyo birabulabo bantu bye bali ate kabando okimanyi. Naye gwe wennyini gwe wakwata ebifaananyi n'obiwa gundi ani mawu. Akatayi kaba tekannasala kkubo olw'okuba oluka bilioni 10 ze wamusaba. Era obadde ng'okubira n'abayambi b'essimu ng'obagamba sipiika agayadde ate ssente mawu amutwala kumba oli gwamu equipinga naye ng'emmotoka gy'ovuga ya parliament red number plate. Sipiika yagezaako n'okuwoobwa commissioner. President Museveni n'agamba oyo Kabanda tayinza kukulembera yadde abantu ababiri. Okimanyi bulungi nti wakwata omukazi n'omusabi kaleesu n'omutwale wa president n'omugamba mbuno ono mukazi wa Bobi Wine owookubiri amwinamu n'abaana 3. Ne mwefulukutire ebigambo ne mulimba simanyi agenda kulya president Bobi Wine bomu ze baagala otega abali yeekera baakolagana nabo kumba olimba mwayoole bilioni nga mutwala mbu simanya omukazi agenda awo abayeekera basobole okwogera simanya be bakola n'oli esente ng'ate gwe wennyini ozimulyako. Omukazi yaddayo akaaba n'ayogera amazima nti byabadde bipange. Okimanyi ekyakumisa obwa commissioner sipiika oyo n'omugenzi olanya baayagalako bbukuwa seeke ya NRM negaana okwenda osinga gwanyomya endorsement kabulaŋŋane negaana okwenda osinga gwe Kabanda ka president agamba ku bufere obuli kwoyo naye olw'okuba mwegattagatta ne mulowooza nti tayimu eba eyiseewo abantu tebabijjukira bulakameiro kazannyoko siruwaza abatagoberera bulakameiro kazannyoko bino ze buno obubaka si bwajje n'omuhoozi mmanyi nti bino tabiriimu ate mmanyi nti byakuwuliddeko naye bingi naye kabakadde wano baali baakawa omukyala Jane Balecha omulimu gwa State House Comptroller. Kabanda wavuma Jane, Kabanda waliire emmere ku Jane, Kabanda walemu okunaaba ng'osiiba olumba Jane. Nze navaayo nekwambalira nenkubuuza omukyala Comptroller wa president mulamba omwagaza ki naye ne bambuulira luvannyuma nti oba obavuma bakuyite bakowe ssente oludde ng'oteeka omukyala kuninga. These are very serious allegations. Bwetubanga ddala tuli mu kisanja no sleep and no corruption. Wakati mu kuba nti mwagala okutukakasa ng'Anita bwali omubi, ng'Anita nnyabo bwakoze eki, ng'Anita nnyabo bwasimanya bwabbi eki, ng'ate nammwe muli babbi. Sooka otubulire essente z'emijoozi gye mwaguze simanya ebya Pierre Oyombo mugenda kuyamba banaku. Simanya abantu ne bajja ne basonda ssente mpitirivu ne Jeno n'atalabikako. Otuwadde accountability. Twalisuubidde nti video ne press conference ze mwali soosokola za kutubulira nti ssente ze mwasonda ziweze bweziti era muziwadde abantu wano na wano. Kye twali soosokusuubiramu. Teri yakusaba endorsement lekera obwe badde ng'oyogera n'obwana obuto abaka ba parliament ekyo tetujja babuuli ekyo tetubabuulira. Mwagala mufuule president Museveni mumwambaza eddiba lya dictator. Mwagala mukifuule nti ayina baatukako okuwagira ate nga mukimanyi nti rules of procedure bweziri basekendi banominating aba candidates ne baba secondinga recommendation ya Sekeweri they recommended nti tuwagire abo be ba candidate bafe abe NRM triple N Taiwa our candidates era kyenkola kye kituufu to defend our NRM candidates.
era tulinda caucus recommendation tujja kulwa